olunaku olwaleero ampaddeyo akantu kagenda bakalungi kagenda bakalungi anaku olwatugenda beera nga twogera ku nsonga nnyingi nnyo one tugenda beera nga tusooka ku nsonga ya lugonvu musaasirako is Lugonvu your guy? Yeah, he's my uncle actually. Is your uncle? My yes, uncle. Eddogo bamutwala abantu baloga tugenda beera nga tukwatawo tukwate ne ku nsonga ya nalabye omwana ono yali mu Rio Island Papa City ng'ate ayogera ebintu byate abigatta ne Pastor Kayanja n'ogamba ebintu byakola kyabigatte that aside tuddeko ewambuuga mugamba yero bamulangi mulangi takikola agenda kunyigira abantu oba bamukozesa bani ejo emyaka gya mpuuga gikozesebwa mwejjewo ekyo ekintu mbamukozesa bamugavumenti you must have principles kyenagambe lwaki negomba Elias Lukwago agamba ntambulira ku principles wala mmoze mu bulamu nanti gamba mbulamu mmoze onyoba ne principle bw'ogamba mbu ngenda bba mwavu naye sitiri lya bisiyaga kiremereko it's a principle tebaleeta ssente zonogakande zino nogambwe ne maama lakuba wakisayininga wakola endagaano n'omutima gwo siri lya bisiyaga siribeera muzzukulu wa musoke sigaba mwana wa mbuleera sigenda kuteekawo bina yimirira n'ekyo mu bulamu ba ne principle ng'ogamba bw'omusiraamu yalayira mu maaso ga Allah sirinywa mwenge siri lya mbizzi tambulira ku ekyo njaganya omuntu ali principle okay awo tugenda beera nga tugenda naye before that kamba kituze banaffe aba Victoria University basangibwa ali ku Jinjawe ba Dr. Muganga tukoze November intake wetuuse abana batwala abantu abazadde mutwala abana badda mu senior 6 n'abaana abayimbi abatasomire ekire Nigeria teka kyekintu kigambo kyo baze nakigambye mu esho kenakwata kali akantu naze ngenda kukola amateeka abayimbi obalaba abayimbi tebaagala kusoma naye Nigeria abana bona boolaba bakike balina ziddiguli basoma naye wano basomera ddala Dr. Muganga kye yakola yagamba abayimbi oba bannabitone mujje musome sigala bajjako sente kitwala oli muyimbi pandemic efuuse pandemic agwa mise mijje ligala jali mise aganyobbe bamulira aba muganda waago wakindipanda bosanga bamutanga Puff Adder panda nfubuka rwagga kakati tulina n'omuyimbi waffe omulungi ennyo Chris Banina ejali ali musoma jali asoma ate mulongo we kisebo yeye bayimba bonna anadda abeeramu munakyalo njagala bangire nakyalo balina baleka njagala akayimba kalungi ako kati Dr. Muganga yamuleeta abaana baagala okubayimbiramu ngamuleeta akabayimba baana beeyagala ne Brunoke wange bamuleete yamaliriza senior 16 yakimala Brunoke senior 6 yafuna mmeka yayita bulungi tugenda gamba Dr. Muganga talina buzibu n'abayimba ate Brunoke aneni oluyimba olupya ne luli pazo lujja kyava tamutenna kuzibu mwerabire enkudi twaleese ekipya bawe muddemu sikuwemula neripaza nawe akayimba bakita abasanyi ba bulangiti kakola bulungi katambula nedda tokikola kakola bulungi empozi waŋŋambye obeera ne mukwano gwo tomuta olabye abantu omulabye musiraamu nedda nyimbiramu abasanyi ba bulangiti ati walinanga omuza kaiba oba tokamanyi okamumoonya kale mumoonya amasanyi ga bulangiti bagamba oyanzi nembya zinira mubabe muganda ku YouTube liri pazo akamba bakayita amasanyi ga bulangiti ago ne bajja kaagala abana Uganda bamanyi tobakaka oli mujoka ojoka liri pazo nedda tebajja kaagala bakaagadde enti nyimbiramu bagamba oyanzi nembya zinira mubabe tetete nebirala byesaakwata awe enkomye kakati wama mutwala abala ku University basangibwa ku Jinja Road balina courses zonna business administration balina procurement balina certificate ate kyo kyawedde owamaliza senior 4 genda myaka ebiri ofuna certificate owa senior 6 otaga principal classes B zokagende weyongereyo ayina diploma genda oyongere ku degree paka ku masters ate babatikirira gundi munyonyi ku result abamu babatikira mbisaawe kuba bwetonya ate babatikira bane mulinde ebisawe kikale batukira ku Freedom Square bazimbyewo wanyirira kakati Victoria University Dr. Muganga tukutubireko muntwaleko ampeyo kampa anedda kati yagenda kugula emmeeza
anje aguze munyata antwa ngenda nga Shalom ogenda nga Shalom ngenda nga Shalom asoka ampeyo enkalu agaba ampe miliyoni nkiriye yankoledde nze era bannaye Dr. Mugabe webale nyumba wanyimaze nze nina sente congratulations kakati ate neno nayina kumuko kulimbi sente zonna zengenda kuwenyezimba nange Dr. Muganga nsikemu mukubireko siringa kasuku singa akulaga bagaggaba akasuku abagagga abandaze jambo ina abagagga nze n'abagagga bange ate kati ampe bagana kwerabisa please don't mention me no ani abo abantu ababeere bwe batatera kwagala balabisa tayagala namwogerako nakwokya kale tutandikire ku lugonvu biba bikojjange musaasirako alla amusuuse olaba ebintu bitandikanga birwadde n'obizanyisa mpolampola n'ogamba bulwadde ne buluma ogende balaba kulongoosezza ate ng'oyongera kuba bubi abantu balogera ddala eddogo gyeri ne Kurani weeri eryogerako ne Bayibuli egamba kiri mu Numbers 23 okubala 27 keri ddogo eriki aliwa Isirayiri omusani mwaki omukisa alikolimira Isirayiri yali nabbi Balamu ne Balaka nga nabbi Balaka agamba nabbi Balamu akolimira Isirayiri baleme kufuna mukisa namugaa bwati bwayogera Mukama teri ddogo eri Isirayiri naye nga eddogo gyeriri abantu balogera ddala obulamu wali ofunyeko ku mbeera y'eddogo ffe baatuloga nga tulina mu mbuto ffe Katonda yatukuzizza ffe baaloga bannyaffe nga tukyalina mu mbuto kubanga esitange talina mukazi omu bamulugafuna bangi balina abakazi abasukka mu ate kati abo baba beeroga ate nga mmange si ye first lady okumeka yingirira oli naye ffe Katonda yatukuzizza abasingako senga tabadde Katonda ffe tetwandizaaliddwa baatandika otutulwa nti nga tukyalina mu mbuto z'abannyaffe naye Katonda abadde mulungi gye tuli kaakano paakati atubedde Katonda abaddewo so Moses don't take things lightly oyinza okubala mu byogaa ndwadde fayidi genda mu ddwaliro naye noonyereza kiki ekinnuma kyekyaleeta ekintu kino abantu tebaagala balaga achievement bannayuganda baagala muntu ali bubi baagala muntu asinda baagala muntu mpaayo munnayuganda akwagala nnyo ng'omukubira essimu omusaba naseka bannange bali bubi ale wankubidde abantu bano baba abaki bannange bannayuganda tebaagala muntu ali kiba tugamba bw'ofuna achievement ezimu sirikako move in silence win in silence nze napostinga isiti zange eza betting nga mpangudde abantu lero kyabikola sikyapostinga bweranzi postinga gesisiba sikyapostinga kati abaana baali bankomezza manyi lwogi weegobe bagikuba goolo nnya ate lwewangudde gobeera wasibye eddulo eddogo lituuka eri bannayuganda baloga TikTok zibaloga TikTok account yange nakaba ogitambulirako awo munnayuganda aloga n'ebitamukwatako nze baloga nga nopostinga video bakulaga views nga zeezo nga likes tekuli neŋŋamba TikTok ngatakozesa akitaaga nenzissaako nokasheyalinga oli akwata essimu n'akola bwati netunzaamu kamera bwati n'asika n'apostinga ne katambula nomwana nazinagazina akawunti mala gitambulirako olungo ogendawa kwetambulirako ononye nagenzeko waseeka nabadde wagijja faali eyo akawunti baali bagikwatamu akabokoze yamuyambya yana byantuma gisaasoma yana byeyantuma munnayuganda akuganyaganya TikTok akawunti yo badanga gikabagoza
abakaleddwa ate takubira nze essimu gw'omukubira gikabuguza ajja kukubulira obulamu ne weetambulirako ne Jafari ajja kubulira byako kyengamba abantu nagamba abantu wano mu Uganda don't be two-sided if you're serving the devil serving a devil. Someone told me about that. Nangamba nti gowosalawo for example binya bya office oli munno wagira no tosala olunaku lwogendo tamwatta mwogendo eri obowe kati lugonvu atandikadde okulaba lugonvu that was first wesoko eddanga mulaba eddanga sina nga byakwebwa mu kintu kyamu nanya first time twali wanyamaga gye twaliko eyo ne bamaama eyo sangali ne bakata bikusasira it was I think 2021 tuze tunyumya mpola togerawo ku status WhatsApp bwetyo mpola neyalwalirawo n'okuva ne mugamba namwana mugamba lwaki ovuddeyo ku mulimu ngamba olaba omuntu wenna anyuma n'afa nga bamwetaagira n'afa bamwetaagirira like you should leave the place where they need you most woolaba nti wano banneeta ng'ovaawo nga wasigalawo olekawo eddibu kati muleke kwogera nga tebagamba bambi lwaki yavuddeyo one God had blessed Lugonvu ng'afunye ebintu emikwano mwana wa mama gaziya obwongo nkuleetedde Megatron omu ku bavubuka abalina YouTube channel ekola obulungi atambula abantu bamwagadde nnyo mwana wa mama tuula nkunyumize bannayuganda bamwagala n'afuna omukisa n'atandika okukola n'afuna achievements eziri visible ezinyiiza abantu banyiiga kati gwoguza iPhone oza Simon Kawala atudde akwasabiki talinayo obuzindalo olowooza musanyufu okubanga oguza iPhone oza kasuku musanyufu okubanga oguza iPhone otasobola kunyiiga tasobola Simon yasobola okunyiigira tasobola Simon yasobola okulogola olwokuba toyogera naye tasobola kuba ngenda musanga wagenda kundogera alabika asingako zisimusi ezo video zompota nezikoma ku 20,000 YouTube waliwo yakwata muyanta nawe nakakasiza nti abantu baloga nina kyali wange yayina kyano bagiyita celebrity jazz simi ayina abantu emitwalo subscribers naye waateekayo ebinamba agawa tusobodde bangi 14 tanajimbe katwala nti obikolako nowobikola kati nze mbimanyi ogala kitambulira ojo kitambulira tiktok yange nanje kitambulira ennaku nokuba hiti mugende ku tiktok Shalom Kawesi muswaze abalabe bange asobayita ebajje mubala embeera katonda abikako akasubi achieved ekyanyiiza betuyita abaseddeekerezi alina omukolo gwe yakola ng'agenda okukolawo abana abantu abayisayisa gundi yali abija nesaba bagera okukola ate bagera olina omuntu ow'amaanyi bakuwana gundi yabadde tewali yayiseewo obeera n'omuntu nga tategeerekeka nga tewali akufumbuwa kati olaba tukola enkuba eyinza okuva eri kyokka kyefuba obwedda aleekaliraawo nga tubadde n'enkuba ejja dogo abantu balogera ddala abe bukifumba obwo buba bulungi bakomye channel yo bagikomye kati Lugonvu afuna achievement ezinyiiza abantu Lugonvu yakayingira emyaka 3 seriously Lugonvu is young no it's in 30s beba abaana b'e Masaka batyo abaana bakudde kusa kya Mukama tubeera bagezi afuna achievement ezinyiiza abantu abamu abakulu nga tebabikoze yabifunye oli omuntu ali myaka 4 kavuga Lugonvu avuga kawunde yaliko yagula number plate hybrid no kawunde ne hybrid waliwo neina ekigundu bwekityo avuga ng'eyani sa hybrid yava kawunde eyani kyavuga naye agivuga nga mpya teyagula kaliddeko bw'atwala ku masengere bw'agijjawo asanzewo abakolawo bwe banyiiga
lwaki yagitwale lwaki togambe wano kusoloti lwaki togamba Masenga tasobola kuloga ku Soloti tewali munene teri asobola kuloga ku Soloti awo buli omu ali bibye waki Masenga balogera ddala byavaawo ku Masengera ku kibyesa eddogo lyavaawo bamuloga avudde ku mmotoka azimbye ennyumba obwaguuga ennyumba eyalakizale compound wazimbamu amayinja gano akola ensobi ate ayita be yakolanga nabo be yali asinga ate ye yali amanyi bajja muserebuletingirako bannayuganda baagala muntu ali bubi abonaabona balaga nti bakufeze bajja seka emujja tegeera ojja kiwulira banzibye yadde efuula omugezi omanyi abavubuka beefuula nnyo abagezi munnayuganda tomulaga achievement yo leka yekanga bwekanzi munnayuganda olina mumukwata nga boyfriend omwavu bwosiba enviiri wasibye enviiri zakunyumidde nafsi aba yakuwadde sente wakoze enjala woli smart badde simanyi ye ng'onyirira nga si yakusaamu kati munnayuganda oyo munnayuganda olina tomuna mulaga achievement kyova emwaka naffe kati edda nga tubyogera katusirika busirisi Lugonva azimba ennyumba si buli muntu mbu akusanyukirako olumba oluma Lugonvu Luganda tulene mu kamera nkyogere olumba oluluma Lugonvu mwana wa maama lumbe Luganda tulina okuwa example Makumbi yakolanga ku Bukedde ng'akola program Kadongo Kamu bamuziika waffe mikyana owa Kadongo Kamu bamulongoosa emirundi emeka 3 yawona yawona olumba oluluma Lugonvu Luganda ge mazima Maaka Makumbi bamulongoosa emirundi eki ng'amulongoosa 9 Lugonvu bamulongoosa ki 9 alina amatu awulire mwoyo kyagambye kanisa baloga kyera ate buli webakisala nga kikendeera ojja tuuka nga tekyasobola gatta information ozijjawa abana bituwa bayali banyo si bakigatto bantu babituwa abaawaawaawa abantu balogera ddala abantu bali muzi ofiisi mulimu amadagala abantu bali awo mu maofiisi batambula n'eddagala mu wallet batambula n'obuti era mwegeneze mwabalya ku mmeeza za ofiisi temuli alya bintu ku ofiisi abalyankuza kyova mbagamba era kananga omugagga ngo table 9 ndulaba tovaayo table 9 restaurant ekinda bafumbira zi ofiisi nina ekinayiza mukumu abagira ba analyst ekigenda obatta kulya naye bansasula bulungi naye temulya bampa offer era bana bayagala okutta balo bashalo mbirabo bya mmere bagala kufuna mbirabo bya mmere table 9 yampa offer ati mwe mukyoka tinza nina chaliwa nesera kulya nnyo mulya kigenda batta kulya nina namukasa akola na TikTok Faiz Cafe abera mu mmere birabo bya mmere Shalom food services gaja food services mugenda kufa kulya mwewale mmere y'emirimu abakola mu office nosanga kachayi nonywa si buli muntu akusekera gwokola naye mbw akwagaza ekifo kyolimu ate kati Uganda yatabuka osanga omuntu kirina nga awala na manager abantu balina emitima emibi naga lwaki yagulimu nayenze kintu ekyoyogedde nkikakasa ku Baba TV waliwo omukazi eyadde oliwo omukazi ng'alinga sitaani sima bakiyitaani nekijja nekikyankalanya mungi abbawo emboozi ya Baba TV eddogo eriryawo nze nasabirako bapasita Musinguzi wali opposite akwiringi play anti baleetanga abakozi ba Baba TV nga tasobadde okwogera ng'azirisa ali atavaamu kyofu njala kyali njala bintu byayogera ku mutwe ebintu byayogera mbuki nebyogera n'abisindise ogenda mwogera takati yeeraliikirira era lwe naakomawo nja byogera nze kyebantamako abantu tebasasula gwe nobeera n'omuntu kati for example ina muganda bwe bamukuba akalu TV agiggale agiggale kasita yabasasulanga ng'akyali agiggale
Onomale emyezi mukaaga tosula banno. Aide wekangabiriza. Abakola mwabo. Oyambala obusuubi. Myezi mukaaga n'osala ng'okyagenda okukola. Waliwo omuntu ati waliwo omuntu. Temulina famire. Mulira waliwo omuntu. Temulina famire Nuruddin. Nudini yali. Temulina famire. Tukolenga ate ye akwata mu nsawo. Mozo oyina omukyala. Oyina mama yakuweera. Era senga nkyaliyo. Omukyala sandi musobote. Namala kuvaayo. Nefuna se. Nova mu kikwa. Kiri kyali kikwa. Bannange buli akola weegendereze b'okola nabo si buli gw'okola naye bw'akwagaliza. Oyinza obba okola mu service naye nga akola kokutero akuwalana. Nti ayira ate n'awalana manager. Byebiriwo. Ensi yaffe eragawa. Wenyanga lwaki yagulimu? Yagubeera mu ngaani. Lwaki agubeera mu ngaani? Yavaawa. Tolya buli kimu. Nabino byonna byoyogera osanga omuntu ashalomu ne yeeyogeza n'amalako. Ffe twabyo Africa. Ffe batambulira ezo sinsi ffe batusinsale. Nze nkyalogeka. Ekweganga. Banakusala n'eza doodo. Nenye kwanga. Shalomu anyuma okweragulizaako. Kuba nkulabye ebintu ebyo byagadde. Kye nakugambya no mu Uganda. Either beera wasitani oba wa Katonda. Omanye mbu Katonda yakulwanira. Obere Katonda. Bw'oba wa sitaani manya sitaani ye muntu wo. Tobuzaabuza togatta sitaani togatta mada na mikono. Budde. Londako kimu. Ffe tutambulirako. Ono banajjo eno Uganda si nyanga. Mulwanyi namigi. Eno Uganda weetambulirako. Si byaffe. Bw'oba osaala. Mukama Katonda Allah ajja kuyambira. Saba Allah. Naye tokwata Allah omuseeka ate okwetambulirako ogende mbasawo. Tomugenda kutulemesa okuyita ku bantu baffe. No! Kuba kati nze nakola okwanjula kwange. Nayita abaana. Abeebule n'ebulira. Nalina okujja. Nawuliranga bakyo. Ekyanga. Tewampuba kiwaani. Byali byalaani nalya mu garaji. Byali byalaani. Nalina okujja. Nnyo. Tamali mirungi. Gwe mukolo gwe yasembayo okuba. Nazina naye aŋŋamba speech gye yamba nti okukuuma obufumbo oba okukuuma amaka pesa sente ola sente nabino byonna bye mugira ne mubba abantu maanyi ga kisanyi omwavu tasobola kukuba ddakiika nyingi oba oliawo nga bakuba essimu landiroodi oba okyegatta tatata mu gifulume wegatta ki ng'oli mwavu oba wegatta otya ate omugagga oba n'akakadde esimu gy'oguze nga yajja kusetingira eringa yange ate essimu yange bw'oba ku mobile money nga tolinako $5,000 wonkula teyitamu. Seriously? Esimu yange. Wazina mu mpeke. Eno esimu yange. Bw'oba tolina $5,000 ku mobile money, bwonkubira teyitamu. Anze tokamba. Abanga yinza okuba zina mu mpeke. Nyanga kuteekemu. Ate esimu yange. Beera n'abantu. Bw'oba mpeereza message nga yakunsaba ssente, you need a favor. Message tejja. Esimu egiblockinga. Ate omuntu anaakusaba atandika ng'asaala. Simanyi wonaakitwala naye. Esimu nempa notification. You wanted to ask you money. Bamu blockings. Akuwagwe ekkiriza. Esimu yange aguladdeire ku bando. Teyitamu twaba message yange nesa toziraba. Agulayo akaataano akagonde bwe mubiza ataano. Bano wanga Africa Friday twaba status zange. Ne DPU. Omuntu anako GB mbu GBM ku twaba DP yange batera bina settinga. Njagala nji ku settingire. Mbunako GB 5. Tona ba DP yange n'ompeza message tejja. Anti era nze mugambi abange bazinga mu mpeke. Abazisa ku simu. Ffe tuli baavu atabula bukadde 10 ku simu. Allah bwe yatusaawa. Kati eddogo. So, Mr. Lugonvu yegendereza nnyo. Agenda kukola kati obulwadde ndaba bunyinyigide wamujja mu ddwaliro muddeera. Bagenda musala. Pakaddi. Ate buli gwe basala batoola. Kyekibuuzo. Batoolako. Kati omuwa amagezi ki? Bayibuli egamba ngisinjuka omukono gwange era guli bawonye. Agenda asome Isaiah 5:3. Yagisoma by his stripes. Kachanywere. Anywere bunywezi. Mugambe ki? Sijja mugamba etambulireko. Babinzo tabuka. Njagala anywelere mu Mukama. Nga namubuli Mr. Lugonvu mugambe ekyo kikojja wange. Lugonvu Sentongo. Gambe ekyo kikojja wange. Mu buli mbeera Katonda abeere Katonda. Yesu abeere Yesu. Byonna bibaddewo naye sigala ng'okyatula nti Yesu ye Mukama, Yesu ye Kabaka. Era yawonya. Kubanga Bayibuli egamba mu Isaiah 5:3 emiggo gye
gye kituwonya. Mukama ajja kukuwonya. Naye n'abatakuwonyeza aba alina pulaani ensinga. Nantu balina emitima emigisha. Dogo n'ologa muno n'omwagala mu bulumi kati n'omwagala afe. Omwana yakazimba essomero akula ate nga jjukira alikoledde fensi. Abaana ba Lugonvu so yasomera mu ssomero lye yazimbye. Wabula abaana baffe. Atalina ssente n'amwayo ka basari. Gwe yazaala omusomesa. Lugonvu agenda muwa omulimu lwaki atoloka kyenagamba ekyo obusiru bwa bannayuganda. Omwana we mufumbi ate ologa azimbye essomero. Omwana we musomesa ate ologa azimbye essomero. Ate omuntu omu yaloga n'afiiriza abalala. So yenna eyaloga Lugonvu weekube mu kifuba. Mwami kwezi nalongo tasobola tereza gundi. Nalongwe Lugonvu musindika wa Mukama njagala nyanyolere ku Mukama. Twagala tufaza sitaani wadde ffe twetambulirako. Njagala nyolere ku Mukama. Buli mbeero sigala gwe Katonda, buli mbeero sigala gwe Katonda. Nemunaku ennyingi kusigalanga ye Mukama. Newemba mu ntaana asigalanga ye Mukama. Ekyo kye neegomba. Nze ne wendi banfudde ensi njagala ensi takimanya basagala kino baneebandabire ebisimu. I'm a devoted Christian. You pray every Sunday? I don't go to church, But I pray to God and He listens to me. why don't you go to church? What a preach. A story in Palm. But I don't go to church. Just because I go to church, it doesn't mean that I left God. I left church, but I never left God. What if everyone is like you then? No, we have different perspectives. Of what the Bible says. Like I was like, what if everyone? Maybe it's the way to go. Tulina okuyitibwa kwa njawulo. Stephen Apostle yali mufumbi. Paulo yali musuubuzi. Mufumbi yali akola ttenti. Ekyo batumye ba bishop, ba diakoni, ba apostle, ba prophet. Banjawulo. Tulina megatron, tulina ki? Buli muntu adelivalinga. Ate buli omu tatabulira ku munnembo leero ngenda aleeta ki? Nze Katonda njagadde, Katonda ndaze obulungi, Katonda mwagadde. Era kintu kye mbiriingiramu when you do good, Katonda akola bulungi. And good feel good. The best religion, omulaba agenda mu church tabe baloga abantu. The best religion in this world is humanity. Yeddiini esinga Kuba mwaka obuntu. bulamu. Senga omuntu yaloga Lugonvu yalina mwaka obuntu bulamu teyandi mulozi. Ogamba senga wange, senga baloze nze. Nga tonagobya munno ku mulimu. Weseemu kiri senga nze. Senga nze ali mu bulumi obwo. Tonnakuloga munno kwagala okuloga. Singa ggwe. Tonnaloga mwana wa munno afe ng'abungeeda. Singa baloze wuwo. Senga kyessaamu ekintu ekyo kya humanity. Singa being empathetic. That you put yourself in someone's shoes. Singa nze abonaabona nga Lugonvu n'obulumi. Tewandikikoze. I saw Lugonvu walking omulabira ddala ali mu bulumi ayambuka. Kati osuubira otya gwobe n'omukisa ng'omusajja ali mu bulumi. Bannayuganda twesseemu ekintu ekyokuba the best eddiini esinga mu nsi yonna humanity muntu bulamu. Mbu ky'otaagala bakikole tokikola mulala. Ogenda kuba muntu akayondo. Ayinza obutafa n'agenda kuwenga abeere mu kkoma alina famire gy'alabirira gw'obye essimu ya mitwalo 2. Tokuba munno nnyondo lwa booda. Ogenda kumutta alina abamulyako. Senga bagikubye ggwe. Tadde mu bulumi ate n'ebigo bitutte. Pain. Tulekerawo okwinflictinga pain ku bantu abalala. Ne Katonda ajja tuwa bye twagala. Tologa, oyagaliza, ongamba okyamu Katonda ajja kumma omukisa. Kyo kiri kyegambye do good, feel good. Kola birungi. People abantu omulaba wano obalaba kutambula naye ng'ekiro bwafuwa emmindi obulya matama bwakola ki? Abantu beeyambula, abantu banaaba eddagala. Abantu bakunamira mu abantu balina obutiiti bamulimu madagala. Abantu babe baseeka abasawo abaganda kukomya abantu. Kakati n'ekinnuma obyogera wano oli n'agamba abaana bato tebamanyiisi. Ke mazima nze ffe tulabyeko eddogo gye likomezza abantu. Teri muntu atandikira mu ddogo n'akomekkereza bulungi. So that it. Taliyo. Nakakola video. Just. Teri muntu akomekkereza mu ddogo
nakomekkereza bulungi bubi kati yaloga lubu teri sitaani tasonyiwa ate lubaale takkuta ate sitaani tamenyawo ndagaano kasita okola endagaano ne sitaani gwe bwoganya kituukiriza ng'alumba abaana bo be bano abasaba abaana n'asaba ne maama ne jjajja ne ssenga we baggwawo naawe n'akutwala kyekyo omwana yanyumya emboozi nina yanyumya emboozi oba yali abeti namboozi tasooka musaba mbuzi ne baziwaayo nadda ku nte bwe yamala ente ne zigwawo zonna bwe yamala okulya ente n'asaba ku mwana avudde mu nsolo ayingidde abaana bw'ava ku mwana ajja kwagala gwe bw'oba malawo ababo nga naawe akutwala buli wookola endagaano ne sitaani temenyeka okuleka ekimenya endagaano ya sitaani musaayi gwayo ne basoli nnyo kyova ffe tuba tusaba tugamba mmenyamu endagaano z'essaamanya bajjajjaffe baakola endagaano tutaasa ez'omusaayi ne sitaani ne bagamba kati bo bakikola ku baana baabwe abaana bange babeere bulungi ab'omuntu mbwe akola endagaano n'omusamize abaana bange bali kuweereza kyova ffe abakuzeekuzeemu tusaba Mukama tumenyawo endagaano ezo ze tutaamanya nze simanyi mmange byakola ng'agenda okufuna olubuto simanyi bye yanywa simanyi endagaano ze yakola olaba bintu kwesiba kyova nze nzimenya ne ŋŋamba ntupa n'omusaayi gwa Yesu ez'endagaano kuba zikutuka mu Katonda naye akati abasinga beetambulirako gaga gendako ew'omusawo gundi akuzikirira nga bagamba waliwo ekibanja yajja wamujjukira yalina bye yatandika gwa ne bimaliriza nga baguza keesi ya lubaale oyingiridde be bosanga ekibye mu katale agenze kugula keesi ya lubaale n'olugoye olweru mutudde mu takisi abamu temufunye ebifo mu keesi ya lubaale banna ate kasita otandika lubaale tokoma paka ng'ofuna lubaale oyina byajjawo yali nze ndabye abantu nebigaabi kati byegaabi live biri waffe lubaale abonyaabonyezza abantu beewaffe ate nga tagenda bata kati bwe bataalokoke nze nabigobanga lumu naawe tokuulya lubaale musajja wange abiisaamu amaaso tuze mbala abanyalubaale abasinga abewaffe bali myaka 4 nina emyaka 25 nina emmotoka 3 simayo kyabisaamu tinange lubaale mukuba kakati abagundi ababikirizaamu bagenda kulumba lubaale talina mulamu muve ku lubaale muve mu kusamira takkuta tokuba byamuwa endagaano ya sitaani tekoma ebaawo lubeerera statusquo bwe kibeera eyo endagaano emenyawo na musaayi nakwenenya tugamba Mukama nze simanyi mange byakola mange waali naye simanyi byakola okunfuna simanyi byannaaza simanyi endagaano ze yakola okitegeera kwanze nalwala nga ndimu tebabinyumiza zina nti webandaba nga nkuze bakyewuunye omwana amala n'akula kyegeefe twalina kufa naye Katonda ffe senga twafa dda bingi ebyagadde otutta ebimu tetwabimanya ebimu ffe babyetwalamu nga tetumanyi mbwe tamanya bwaffe nga tufa abeetwala mu kufa bayibuli kyegamba ng'akagabi akadduka ogenda eri empologoma tekamanyi kagenda muki mu kufa bwe tutambula naye Katonda abadde mulungi gye tuli tetumaliddwawo. I don't advise anyone to go for witchcraft. Abantu abalogo mukendeezeemu kati lugonvu oyo ye yamuloga ate balogesa sente ntono nnyo omusajja ali mulwaliro olaba omulogo tutwalinako neighbor waffe yafana okufa Allah amwe kyabaamuwa yali mwavu nga lwanya ekyokulya naye omusolo we amutuma enti yazifuna n'agula enti yali apangisa n'omubiri twenda okulaba gyakalakkala n'enti ennene ng'agitwala ku musawo. Nze nakyawa lubaale kuba ndabyeko abantu lubaale baabonyaabonyezza, ndabyeko abantu abagwa mu muliro, ndabyeko abantu abagudde eddalu. Si abeenoonyeza tekasita omutandika ataakuta era gwenda baa mu katale k'emmengo lubaale takuta lubaale akuta tata omusajja lero naffe tunako n'oluganda andaba jamuta anku wange bamuyita Buyinza yatandika lubaale ng'asaaga ne lubaale yamusuza mu kibira okumala wiiki 2
nga kabukabi paka weyafaine tumuziika nenkyawa Lubaale bababyo nga twali baana nga babyogera nakyawa Lubaale n'omutima gwange gwonna naye katusabire Lugonvu abeere ng'ate Allah amusuuse awone n'abaamuloga beekuba omutima waba Lugono bakomeko Katonda ajja basasula watabasasula jasasula abaana bo baba teri Katonda tanakyale kale kigenda bwe kityo you pay kale awo nga tuvuddewo tugende ku owekitiibwa Mpuuga banne baagala muleeta Empuuga nedda abasisi baagala ajja baani abamuleese aganyi baani abamuleese diplo kuliko Mabikke yagwa dda kamba akajasobola okufuna ng'afudde tebaga Mabikke yafudde fadda nemugenda bamugobayo asobola kukola amawulire aga ng'azuukidde bwavunaanyizibwa ffe tuli mukakwiza political failure bazunga buzunzi babuukira bubuukizi bintu banya kinyo kyekitambula newogatta Mukaaku ne Mabikke nange mbasinga mbakuba akalulu newogatta Mabikke ne Mukaaku babampe mu kalulu nga bakuba obalivule nga no campaigning kwa sub status otekayo katukongosi pokka sikolwa deposita tuoteka ku Mukaaku ne Mabikke nga banneesimbyeko sikuba posta campaigning kwa sub status nemba kuba akalulu tokobalaale tuta political failure days Mabikke yaliko mbaka parliament yaliko wano teyakozesa birobye ali musajja mugezi Nasirwala oshokede bungi yali he was but now he's not. Two, they cannot adjust to change, and if you can't change will change you. Beba bamala ne baloga kati Omukaku asobola okuloga Mabikke asobola okwambala embugo naye nga gwe balwanyisa Kyagulanyi oli Katonda yamuyita ate ne Kyagulanyi kati ali mu biro bye kyova balina okubikozesa kuba biggwawo beyalimu Besigye. Thank you. Kyekiratu wakingandi Besigye baatuuka ne bamuterawo buli teri muntu ava mu nsi eno n'afa n'agamba nga tana lunaku lwajjukira lwe yaliko happy era gamba naye mmwe temundaba wano bannange twabaako eka teri muntu ava mu nsi eno Allah tamuwadde ku ssanyu Mukama Katonda akuwa ebiro buli muntu Katonda akuwa ebirobyo kati Katonda atwadde chance mbu oteekamu kamera ne batulaba time ejja tukola ntokambe shalom twambolya naawe oba twalingana ku kyokuwuliriza ebyogeranga nga balaba ate wali wazze biba birobyo ate oba olina obikozesa bulungi bayibuli kyegamba mukozesa ebiro byammwe kwanza njifalinga nnyo ku bayibuli eyo kozesa ebirobyo Mabikke Mukaaku ebiro byaggwako ogabigani kati akoze abakukkiriza senga omulimu ate abaddampona yategedde yes obadde ogenda okumwambala Mpuuga should even dissociate himself from political failures abeesonyiire ddala nfakti Mpuuga agambe nogamba sagala adde obeesembereza sibalinako kakwa tosobola kyemuli Mukaaku neomutwala ku bbuca mu Lufulaawo Kaleerwe bayinza okugamba azatte banyama mupya mukozi mupya. Those are political failures. Tebanya tujja ku lugendo lwaffe ffe abaagala enkyukakyuka. Oyagala change. Oyagala nkyukakyuka. Tebanya tujjako tufune obununuzi babulwanyisa. Balwanyisa omuntu wa Katonda. Bafalaawo abo. Akalubo kaloboti akajja kagenda kunyuma. Ani muwangu. Museveni yagee bamubba akalu million number. Naye Museveni atwala buswaza. That no banyawandikira Museveni byayogera bamugobe. Yekimukolera. Museveni aga bamubba. Adi yekimukolera wano bana Uganda. Osobola okubba ku poliisi.
kisoboka buli omu akimanyi kisoboka naye kati waliwo abantu bo wakajja senga kabeera free and fair which I doubt it can't be fair. it can't be nenga tugenda kweyongera percentage because someone made yoli bagi afuna 35 kunya genda kweyongera tabasobola mwongera kinene bayinza mwongera kaitunde bijja nnyo okumusemberera nga ggwanga ate mutandika okukayana bw'ate ababubye akukubira ddala n'amanya akumaze anti ogamba bakubye bumeka bwe 2,000 kumbe akubye emitwalo ng'ameka takukkiriza naawe ng'akwongera nga yakuwa tozaako nga nti pulezidenti yalonda akulira akakiiko no mu nsi ezaakulaakulanya pulezidenti yalonda by the be independent nedda like in Kenya ani alonda akakiiko era pulezidenti si pulezidenti naye kati wano era abamu n'omukono wanani asinga abaka ba paalamenti wano okuma pulezidenti Museveni yakimala yalonda gwayagala akere koze ensobi yaba yamwerondera naye wano e Kenya n'abalamuzi bennyini pulezidenti tabimanyi just kudipa muwamu imanya nagira mzee yabongo naye nga nsaba fe abaagala enkyukakyuka feme kuwa budde ba political failures tubeesonyiwe tulina kiddako. Okay, finally nga tumaliza ku nsonga y'omumwana okuyingiza Pastor Kayanja mu nsonga zizofuna ebipapula naddeko nakasuku naga nti omukulu abasinga abakola ebintu ebyo balwana funa ebipapula asirebwa embeera weegaana embeera egaanira ddala wano tebakozesa biro byabwe kiri kiwayigedde ojjuko yakayimba ketuyimba buli mbeera osigala gwe Mukama buli mbeera osigala gwe Katonda sijja kulya bisiyaga kulwa visa Mukama asobola okuwa visa bisiyaga bali alifunye alina bisiyaga they are portraying bali mu kiteeka mu bantu fe tutambuddeko ku mawanga bamala fe twafuna visa nze na visa ya America namala balaga busolo bwange babbi nalyange nanakyo omuntu akitegere tobikkirira papa sijja budde nagamba alya bina simanyi byebimu byonna oba yali bagwe balya simba y'okumulaba yajja kudota TV nalina tali myaka ana papa sisi gyokka kati twali naye yali azze show bagita bank show producing naye omulaba alinga azanga tategera ali wati niwo omukazi tulina abazungu baagala nnyo amazika yafunye ekyobulabuzi bwagira bwati bwagenda bwakitunulamu yafunye King Kong amutanga King Kong ekyannumye teeka muntu wa Mukama omuntu wa Mukama oyo kyekiri Kasuku alina settlement yakoze nenjagala kimumugamba tuweeyo keesi yonna eraga kyowaayo twamuka era byonna ebintu birina okukola ekintu ekyalima Pastor Kayanja era kyemusaba aveeyo akwate akazindaalo agambe eggwanga sibirya kijja mba kiwe okimanyi takyogeranga mukusooka kyabiwanga mileage but it's getting worse kakyalekerawo okusirika omwana yagambye Pastor Kayanja ebyaffe obimanyi n'atagingamira kwa Santa Cafe era ku Twitter jo so buli kaseera mbu kusirika Pastor Kayanja aveeyo clarifying agamba abantu sibirya kimala ffe tumwagaza byegaane bamwakiuzi nze mbadde mwana muto unasomera essente awo baleetanga omusajja batambulanye nga bamulya ebisiyaga bamulya bavanga olubaga ne tukula nga tubikyaye Pastor tavangayo n'agamba sibirya tumubangira ekintu ekife bannayuganda abavubuka ba Uganda Pastor Kayanja aveeyo agambe bannange sibirya tetujja mmwe kikimala otherwise tutuliriddaga omwana java ayogere wano ebintu byagaye ebyaffe obimanyi ono ajja leeta obujulizi akuuma takuumira mpeera tubaza okuba nti mbadde mutambula naffe